ate wano wennyimiridde omusajja wo Peterson Sozi ye yabaasaba essaala eggulawo ekigambo tukyogere ng'amaze kisabira mu bigambo bimpi ddala. Nze sebo omugwenyi omukulu mutuuze w'e Makindye muliraanwawo gwayamba nga abafere bantwalako awange neyanziza okulaba taata. Manya gange nze Peterson Sozi omuyovu ate omuzuukulu wa Muganzi Lwazza. Nsaba ffenna abali wano tuyimirire tusabe ate twebaze. Mukama Katonda kitaffe, Katonda Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, Katonda wa maka, Katonda wa Buganda, Katonda wa Uganda, era Katonda wa baddugavu. Ayi Katonda gwe yatonda byonna ebirabika n'ebitalabika. Taata tuli wano e Bulange nga tuzze ffenna wamu okukwebaza olw'omwaka guno gwe tumalako. Tukwebaza olw'abannaffe be wajjulula mu mwaka guno era wamu n'abo be watwala mu myaka egyayita. Tukwebaza olw'obulamu obw'omuwendo bw'otuwadde naddala obulamu bw'owadde Kabaka waffe n'Abagereka, Abalangira n'Abambejja, abato n'abakulu. Tukwebaza olwa Buganda, weebale okutuddiza obwakabaka. Kuba kati twatandika okutegeera Kabaka w'abakabaka Yesu Kristo. Bwe tulaba Kabaka waffe Mwenda Mutebi II, Lukomananta w'Etwakyukyu, Ssaabasajja ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe, tweyongera okumatira n'okutegeera enteekateeka y'obwakabaka obw'omu ggulu. Tweyanzizza olwa Kabaka, obwakabaka bw'otuwadde, weewaawo n'amaanyi g'obuwadde naye twongereko. Ekitiibwa kyabwo kyeyongerere ddala. Abaganda abali mu mawanga yonna gye bali bafuufuleyo amasaza ga Buganda, olwo oluwalo lweyongere. Tukwebaza olwa Katikkiro ow'ekitiibwa ennyo Peter Mayiga. Akoze, alwanye, anywezezza ddamira, yongera okutumukuumira wamu n'abataka b'ebika byaffe. Tukwebaza olwa bonna abakulembera Buganda okuva ku baminisita e Mengo okutuukira ddala ku batongole. Tukwebaza olwa kampuni za Buganda wamu n'abakozi baazo. Tukwebaza olw'Abaganda bonna, bakaddomi baffe bonna okuva mu mawanga alwana agatwetoolodde mu Uganda n'amawanga agatwetooloddeeyo ng'e Kenya gye tuwasa ne gye tuwa abaana baffe, n'abo amawanga ag'ebunaayira tubakwebaliza. Mukama bawe omukisa ate n'emirembe. Tukwebaza olwa Uganda, tukwebaza awamu n'emirembe gye tulaba. Tukwebaza n'enkolagana wamu eyo awakati, gavumenti y'awakati. Tukwebaza olwa pulezidenti waffe omwagalwa ennyo Yoweri Kaguta Museveni wamu n'amaka ge era n'abo bakulembera nabo eggwanga lyaffe eddungi ennyo Uganda. Nsabira Abaganda balokoke
nga bakkiriza Yesu Kristo kabaka w'abakabaka. Enjiri eyatandikibwa Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye enywere mu mitima gya buli omu nga tetusosodde madiini. Tugoba obuwangwa obusinza Setaani n'emizimu gye. Tugoba okusaddaaka abaana n'okweraguliriza ku mmandwa, enzaaliranwa n'engenyi, amayembe n'eriminati, byonna tubirinya ku nfeete mu linnya erya Yesu. Tugaana obuseegu bwonna, okulya ebisiyaga, kunywa ebiragalagala, enjaga n'obutamiivu bwonna. Tulagira endwadde eza buli ngeri okwamuka ku bantu bate baveeko mu linnya erya Yesu. Tugoba n'awookeera w'endwadde engenyi nga COVID-19, AIDS ne ziruma mawuggwe zonna. Mukama Katonda ayinza byonna, tusaba okuwonyezebwa n'okuwangaaza kabaka waffe Muwenda Mutebi owookubiri, wamu n'okumulokola ku nkomerero ya byonna. Tubeere ne kabaka waffe mu ggulu. Ayi Mukama, nsaba enkulaakulana ey'omuggundu wonna wonna olwalo lweyongere. Nsabire emmwanyi eŋŋanda nga wazitondera wano robasita, tuzisimbe ezibale, zisiikibwe, zitundibwe mu mawanga gonna ku muwendo omutuufu. Ebyamaguzi byonna mbisabidde, emirimu gyonna egikolebwa ngisabidde, abakulembeze bonna mbasabidde, abakuumi b'eddembe mbasabidde. ŋŋaana abantu abafa nga bakyali bato bawangaaze. ŋŋaana obubenje ku nguudo, n'awalala wonna awali obubenje tukooye amaziga ge tuteetegekedde mu linnya erya Yesu. Abasawo bawa amagezi nga be bajjanjaba bawona. Abalyoyi by'emyoyo, ayi Mukama, bawe eddoboozi ery'obunnabbi eri kabaka wamu n'eri pulezidenti waffe. Tuggyeeko obujoozi bw'amawanga amagwira. Tetujja kudda mu busibe na buddu obweyagalire. Tuggulewo amaaso tulabe obugagga bwe watuwa mu Uganda, tubweyagaliremu. Abavubuka baffe baleme okwonoona amaanyi gaabwe ag'obuvubuka nga bagonoonera mu nsi engwira. Mukama, era gwe mukwano gwaffe, bawa bannamwandu, taata wa bannamulekwa, bayambe bamulekwa ne bannamwandu. Ayi Omwoyo Omutukuvu, nkusaba buli awulira ebigambo bino nga mbisaba, era n'oyo ampulira n'andaba, omulumirizo olw'ekibi, olw'omusango n'olw'obutuukirivu, era amanye nti Yesu yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Awatali ye teri aliraba Katonda newankubadde okutuuka mu ggulu lye. Ayi Yesu Kristo, tuwe okujjukira amazaalibwa go nga tumanyi nti gwe musana gw'ensi. Twakire, tuwonye, tuyambe, tununule, tulokole, otutuuse mu ggulu lyo. Byonna mbisabye era ne mbyebaza mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo, Mukama wa bonna. Amiina. Nsaba tutuuleko. Mukama wange omugenyi omukulu, Omulangira Daudi Kintu Wassajja,
ow'ekitiibwa Katikkiro munzikirize protocol gye baatadde wano gye mba ngoberera nneme kusobya nnyiriri. Tuzze okusinza Katonda kubanga era yasinzibwa yekka. Twagala kwebaza Ddunda olw'ebyo byatukoledde mu mwaka gwa 2023. Tuzze okusaba Mukama kubanga ebitwolekedde mu 2024 byetaaga Mukama atuyambe. Ate tuzze n'okwogera ebirungi bye tulabye mu nsi muno olw'obwakabaka bwa Buganda okubibeeramu. Kansooke kwebaza nze mwene, njagala okwebaza ennyo nnyini Maasomoogi. Mu mwaka gwa 1997 yakola omukolo ogwewuunyisa, yaggulawo rediyo gye bayita Impact FM eyaffe ey'abalokole. Kiri mu byafaayo taddanga mu kuggulawo rediyo zonna nga bwe muzimanyi okutandikirawo ennyimiridde okutuuka gye tulaga. Ekyo kyafuuka nsonga nkulu gye tuli, tetuli kyerabira. Nga wayisa akaseera Maasomoogi era yalaba. Nalondebwa okubeera memba ku council eya Mutesa One Royal University. Naweerezaako ebisanja 3 era bangi nnyo be natandika nabo besaamala nabo nga bo bavaako mangu mangu nze ne banzizaako, ne bavaako mangu mangu nze ne banzizaako. Nali nkyalina nga nti kaakati ajja siima ŋŋende nagenda okulaba nga erinnya balikomezaawo. Eyo gye nali gye nagwa ne neebaza Katonda. Ekyo nze sikitwala nga kyakusaaga. Omukisa guno ogutuweereddwa okusaba olwaleero n'okukulembera okusaba nagwo omukulu gye tuli. Emikolo gyonna egy'okusabira Obuganda, emikolo gyonna egikuzibwa wano, naye ekiba nti ne masinzizo amalala gijja kubaayo egy'abalokole gibeera mu Ndeeba. Ekyo buli lwe neebaka nakyo nkirowoozaako ne ŋŋamba naye nze Mukama yanjagalako ki? Neeyanze nnyo, neeyanzeege. Njagala okusiima Ssaabasajja mu ngeri y'enjawulo. Bayibuli eyogera mu kitabo kya bikolwa by'abatume nti Dawudi bwe yamala okuweereza ne yeebaka ne bajjajjaabe. Kizibu okulowooleza kabaka ng'omuweereza, kizibu nnyo, naye Bayibuli bwemala okisimba tukigumira. Awo eŋŋambya nti Ssaabasajja akoze nnyo, akumyekumye nnyo Obuganda era akoledde nnyo Obuganda. Abadde champion mu bintu bingi, kammenyeyo nga 2-3. Ekisookera ddala Abaganda twezimbye nnyo era akasente tukakoze. Ekibulamu kusikagana mu mukono buli omwana ne ku munne ng'Abayindi bwe bakola n'Abakikuyu, naye ensimbi ez'omwomu kati tuzirina. Era kyova owulira nga bewabeerawo abeemulugunya, Abaganda batono abakyogereramu kubanga bakutte ekkantu. Ssaabasajja akubirizza nnyo Obuganda okugema endwadde ezirumba ennyo abaana. Endwadde ya sickle cells yagiteeka wali ku frontline ku madaala g'olubiri lwe. Ekirwadde kye bayita fistula ekiteganya abakyala, ekyo kyo tayagala kukiwuliza. Wano juzi mu COVID-19 Kamayi Katikkiro gw'otera okugamba nti bamuyita Lumiima Mawuggwe, Ssaabasajja yali musaale ddala nga tosuubira nti Katonda bwe yamuteeka eyo waggulu eyo ajja kuwanuka yajje wansi akubiriza abantu okutaasa obulamu. Enkola ey'okutumbula ebyenfuna ng'oyita mu bitongole bya Ssaabasajja n'ayogera ki, n'amenya ki, n'aleka ki, bukadeefu n'ebirala. Tubeereeyo ne tunula butunuzi ne twewuunya.
Ekisakaati kya Nnaabagereka n'ebintu ebirala Katoola ebikolebwa wano byewuunyisa, olaba bulabi nti ddala guno omulembe gwali gugwe, kuba ekyokukola nakyakimanyi. Naye ate mukkirize ekiro ekyo nakyo nkyogere nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayagadde nnyo Katonda, amwagadde, atambulidde nnyo mu nnono z'abajjajjaabe abaasiima ne baaniriza enjiri, oluvannyuma ne bawa n'enzikiriza ezasooka wano obutuulo. Bonna abali bennaali badde ntudde nabo wano, ekibakwatiddeyo bibanja binene mwe batudde, bye bibalemesezza okujja, baagenze kulambula ku faamu n'ebirala. Naye entandikwa eri eyabasimba ku busozi obw'amakulu yava wano, ate nga abagabudde bugabuzi yabawa buwi. Ekyo tetukwatibwa na bujja, tubasanyukirako naye ne twebaza omwoyo ogwo okuba nti ne kaakati gukyatambula. Oluyimba lw'ensi eno Buganda lulimu ekitundu nga Ssaala yennyini. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, tubumbuguleko emikisa gyo, era baffe omukume. Ssaala yennyini ewedde emirimu, ebulako kimu kyokka nti mu linnya lya Yesu mwe tusabidde, ng'olwo anthemu ya Buganda efuusa ate Ssaala. Nze wano siri mugenyi, buli lukiiko luyitibwa wano mpitibwa, era Katikkiro neeyanza ssebo naawe okuba nti bwe bakulagira okunnonako onnonako. Naye sirabangayo na lunaku na lumu bwe luti lwe beerabidde kusaba, oba okuba ti bannaddiini babayise babeerewo. Ssaabasajja Kabaka ayagadde nnyo Katonda. Mu mulembe guno obwerufu wakati w'ennono n'obuwangwa n'obusamize bye tusobodde okubyawula. Mabegako wali twalinamu obuzibu, naye kati omuntu ajja wano ng'akimanyi nti abatya Katonda balina ekifo. Kakati naayogera ki nga bwe nabagambye? Edda ennyo omwaka gwa 1964 nali mulenzi muto nga ntandise okusoma nga ngatta ennukuta ng'era nsobola okuziweza. Mwaka guwulidde gwa ddaddako nalaba mu mawulire ga muzeeyi wange empapula z'amawulire, olupapula lwali lufumira wano olwayitibwanga akiika embuga, kwaliko akabonero k'eggwanga, naye nga kuliko n'ebigambo bino nti Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Kati bwe nkuze magezi ne gajja, ntegedde ekyanywereza Buganda waali omwoyo ogwo ogwa Katonda ayogerwako mu Buganda obutayosa. Ekyo nkyebaliza Katonda, era nsaba nammwe munnyambeko twebaze. Mu mwaka gwa 93 Naggalabi yali ayinda, waliwo wano rediyo gye bayita rediyo Uganda, sijjukira oba ekyaliyo, kasita Ssaabasajja yaggulawo eri gye bayita Impact FM. Saddamu kuwulira rediyo ndala, naye kwaliko omusajja ebigambo bye yali ayogera nga sikakasa nti abitegeera ddala bulungi, kyokka yagamba bw'ati nti okuva obwakabaka wa Buganda lwe bwateekebwawo okutuuka awo we yali ayogerera, twogera 93, yali ayise mu lukalala lw'abassekabaka ba Buganda bonna okutuuka awo, ng'agamba tewabanga n'omu aweza myaka 66 ku nsi. Ekyo yakyogera nga ndi mu ofiisi yange nga tutaddeko ka rediyo. Nalina omusajja we gwe bayita Alex Mitala atali wano, yagenze eggulu, yabadde ateka okuba wano. Ne mugamba owulidde ekigambo kyempulira, nga nkiwulidde. Ne mugamba nti ekyo kisoboka kitya? Naye kyasoboka. Oluvannyuma twakola ka risaaki akatonotono nga kituufu. Okuva olwo obusungu ne butukwata, era awo tetwavaawo ne tutandika okusaba nti ono gwe bayita Ssaabataka
kastamala n'atuuzibwa mu ntebe y'abajjajjaabe. Emyaka emitono ennyo gye tuwaagala gya bayibuli. Bayibuli egamba mu Zabbuli 9 nti emyaka gy'omuntu ginaabanga emyaka 7, ate ow'amaanyi ajja kuwezanga 8. Okuva awo asukka awo takaabirwa. Kati ne tugamba nti eyo y'essaala ffe gye twagala. Tetujja kuganya mulangira kukisa mukono nga tunula tuti ng'ate tumanyi okusaba. Tugenda kusaba Katonda emyaka emitono ennyo ng'ategeera, ng'akola, ng'atambula, ng'alina amaanyi. Tutandikira ku 7 nga tudde eri. Twebaza Katonda nti essaala yaffe Katonda yagiddamu. 65 yagiyitako, n'66 n'agiyitako. Kati embirala sikyagijjukira. Naye munzikirize tugatte eddoboozi ly'engalo zaffe twebaze Katonda nti mu myezi mitono Ssaabasajja Kabaka ajja kukuba 7 wali. Tugyogedde gwe kiruma ennyo kimudugude. Katonda yagadde nnyo kabaka waffe, n'amufaananya nga kabaka wa Isirayiri. Emyaka giri gye twabonaabona okuva mu mwaka gwa 66 okutuuka awo mu 93 awo, obulamu bwawadde kabaka butwerabizza nnyo. Ebbanga ery'emyaka egya 37 gye twamala nga Abaganda baliira ku nsiko. Katonda wa Bayibuli yasuubiza kabaka Dawudi mu Zabbuli 9:1 yamugamba bw'ati, kubanga gwe Dawudi, oyo yali kabaka owookubiri mu Isirayiri ng'adda ku Sawulo, ontaddeko okwagala kwo kyendiva nkuwonya. Ndikugulumiza waggulu kubanga omanye erinnya lyange. Olinkaabira nange ndikuyitaba. Naabeeranga wamu naawe bw'onoona kuwalanga. Ndikuwonya, ndikuwa ekitiibwa, ndikuwangaaza nnyo, ndikukkusa obulamu, era ndikulaga obulokozi bwange. Ebyo ebigambo biramu eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Biramu nnyo. Engalo bwe mba mwazeyazise bweyazisi muddeyo ku buduuka mufuneyo eziwerawerako. Ebyo byonna Katonda bye yasuubiza Dawudi oli bikomeddewo mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Essanyu lye tuwulira teryogereka. Nze Sozi essaala gy'asabye n'aligisabyeyo emirundi 2 era singa ne kati nkyabakandaaliriza nga nkyali mu kusaba. Kyendavudde ngamba nti omulala asabe anaasaba ennyimpi ey'eddakiika emu, kubanga nze nsobola okusabira embeera eno mwe tuli okumala essaawa eziwera. Kabaka waffe awangadde okusinga bajjajjaabe bonna. Kati ekyo tukyogerako nti amenye rekodi yagimenye. Kabaka wa Buganda tabalirwa mbaavu, awoomeddwa ebirungi eby'ensi, bamubba ne beekomya ebintu bye, naye balinga abasena ku nnyanja. Kabaka waffe aweebwa nnyo ekitiibwa mu nsi eno era n'eyo gye tutambulira. Ayogerwako mu bitabo ebimu, bwe mwagala nja kubibabuulira. The king of Buganda is the most powerful king, and indeed his kingdom is the greatest in the nation and the region. Nga boogera ku Buganda, ne boogera ku Uganda n'ebitundu bino. Kati olwo bageraageranya bakabaka bonna bagamba the king of Buganda is that. Bw'osoma ekyo ng'oli munnabuddu nga nze ofunamu sayizi etali ya bulijjo ekujjira. Banne munzikirize neegazaanye. Katonda awadde nnyo Ssaabasajja Kabaka bakatikkira ab'embala okutandikira ku katikkiro we Joshua Mayanja Nkangi okutuuka ne leero. Onoonya ekintu ky'onootakulatakula ku Charles Peter Mayiga n'oga nti ku kino kamubojje n'akulemerawo. Mu bakatikkiro bonna onoonyaamu ataakola mu ngeri ye, kubanga ffenna tetufaanana, tulina uniqueness eyo. Katonda bwe yali atutonda buli omu yajja bubwe.
tuli biliyoni kumpi tugenda mu 8 ku nsi kuno naye buli muntu yeefaanana yekka Katonda buli muntu amujja ku lutiba ye akatiba n'akasuula eri n'akwata mulala kati naye otunuulira bakatikkiro Ssaabasajja bonna twebaza bwebaza tulina kyakwogera ebigambo binaatuggwako kabaka alina olukiiko lwakwewuunya obuyivu obusobozi obukugu alina eriiso ebitongole kabaka alina abakozi ab'essimba alina abantu ab'omugaso ddala abafaayo ku gwe baweereza ate n'abantu ba Ssaabasajja ffenna weewuunya okusanga omukungu wa Ssaabasajja eyo ebbalibbali fe ababasanga eyo waliwo gwe nasanga mu banka naga sisobola nze kusimba nga naawe osimbye nze kankuviire neŋŋaana kati abaali eri ku sayidi eri ku kawunta ne baga nti mwembi muve mu layini mudde wali ne batuggyako ewuntuntu bwe twali tuleese ne bagenda bakola ku bupapula nga situliiyo ne bajja buli omu ne bamukwasa ekisawo kye ekyoli kyali kizitozito naye neewuunya nnyo omukungu wa Ssaabasajja okuŋŋamba nti tasobola kunsimba mu maaso neewuunya nga nti ankoze kiki kino kale nno neebaza nnyo Katonda Ssaabasajja okuteekawo Namirembe Villas ndayiseeko ekiga eyo ne ŋŋamba maama nga twasigala era kakati njiya magezi ga kugenda nnambule mu butongole osanga bwe naaba sifunye kalungi eyo nadda esentema Ssaabasajja abunyiza ebintu ebyamagezi mu bifo ebyenjawulo essuubi lya Buganda tutandise kulirabako neebazizza Katonda n'ebigambo ebyo bino byensaba nga sinnaba kwogera kigambo kisembayo ennyanja ya Kabaka etuluma nga nsalika mukama wange omugenyi omukulu ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka wali mu Ndeeba ya byafaayo eri ffe abalokole omubuulizi gwe bayita Dawudi ali mukyala we gwe bayita mukyala Nun David Nun oba Nan baabatiriza abalokole mu nnyanja yabasukka 4,000 era be baakola omusingi ogw'obulokole mu ggwanga lino wakati w'omwaka gwa 57 1957 okutuuka mu mwaka gwa 63 awo ennyanja eyo ffe tukkiriza nti yeegatta obulokole ne Mengo abantu bangi nga kwotadde abalangira n'abambejja abaalokoka mu mulembe ogwo baabatirizibwa omwo naye mukama wange ennyanja yazindibwa abasenze era kati bagyetolooza obusiisira n'obuyumba obw'ebiteeteeyi obutaweesa kitiibwa nnyanja eyo kati ennyanja eyiikamu mukoka era yennyamiza okulaba tusaba Katonda akozesezza Katikkiro Peter Mayiga pulojekiti ziri zonna endala ze saagala kumenya wano kubanga nja kulekayo emu ate neeteeka mu bizibu oba 2 oba 3 ennyanja ya Kabaka yibe kubeerera pulojekiti eddako tusaba ennyanja eyadaabirizibwe ezimbweko bbugwe kifuuke ekifo kya bulambuzi ekitongole nga buli ayingirayo amala tuwa kantu ennyanja tusaba ebeere productive esigibwemu ebyennyanja ebyamannya ani atali yeyagaliza kulya ku ngege ng'eva wali mu Ndeeba engege yaawo oba ekisinja oba enningo kale empuuta naye ng'evuddeawo valyu eba ndala nkisabye kuba nzikiriza ti Katikkiro yajja kukola era bw'onooba tonnaba kukola ekyo togeza n'okola pulaani ey'okuva wano bino by'ebigambo ebyawandiikibwa ebyatusomeddwa
mu lubereberye essula 4 olunyolo 28 bayibuli eyogera bweti nga bajje Yusufu oba Joseph mu kkomera ne bamuyimiza mu maaso ga kabaka Farao. Yusufu yayogera ebigambo ebitiisa, yagamba bw'ati nti Katonda ayogedde ne kabaka Farao atya ekirooto kye yakuwadde ne kidda emirundi 2, ekyo kitegeeza nti ekirooto ekyo kijja kubaawo bw'oyagala oba toyagala. Kati londa bulonzi lukiiko olunaakola ku ebyo by'olabye. Era Yusufu omulimu gwe kwali kuvvuunula kirooto n'akiteekaawo. Olwamala kabaka Farao n'ayiya abanaamukolera emirimu. Nzija mu pointi nti Katonda bw'ayagala kabaka ayogera naye. Tewayinza kubaawo magezi malala getuwaayo ku bintu ebikoleddwa mu Buganda mu mulembe guno omutebi n'ogamba nti kabaka tawulira Katonda. Katonda w'eggulu ayogedde ne kabaka emirundi n'emirundi. Kankinyweze mu kitabo kya Danyeri waliwo tusomye, era kabaka ku luno bamuyita Nebukadneza, yali kabaka w'e Babiloni kati yensi eyavaamu amawanga ago amanene, Iraq ne Iran wabbali wali n'amalala ago ageetooloddeawo gonna gaali matwale ge. Nebukadneza naye yafuna kirooto, ne bukya nga takyajjukira kye yaloose, ne bukya nga takyamanyi kyayagala, naye ng'abagamba njagala kujjukira kye naloose. Kale abalaguzi ne bajjaawo ne bamulimbalimba, yogera kiwaffe tukubulya amakulu. Naga nti kye naloose kye sijjukira, mumbuulire kye naloose, kale nange naategeera amakulu, munambuulira n'amakulu. Kakati omuntu akubuulira kye waloose ateeka okuba nga naye muntu wambala ddala. Mu mulembe gwa Farao ye ekirooto kye yali akyakijjukira era yakyogera bulungi, naye mu mulembe gwa Nebukadneza ye ekikye takijjukira na kukijjukira. Era bayibuli egamba nti kasita baalemwa okukivvuunula n'agiwuka, abatabukidde n'alagira kati bonna ne be twakwata eyo ne be twawamba eyo bonna baakutta, olubiri mu lukiliininge bulungi clean, tandika okufuna abakozi abapya. Nevaayo omusajja gwe bayita Danyeri, kuba yalimu abo bagenda okuttibwa, n'akuŋŋaanya gurupu ye y'abantu 3, ye waakuna. Abasajja abo ye Shadrach, Meshach ne Abednego, naye bw'omugattako n'abeera waakuna. Ne basaba Katonda wa bayibuli, Katonda w'eggulu, Katonda ffe tukwegayidde tubikkulire. Mukama waffe Ssaabasajja yaloose eki ekiro ekyo, ekirooto ne kibikkulirwa abasajja. Abasajja ne bajja ne baga nti totta bantu, Mukama eka tukubuulira amakulu. Era bwe baamugamba nti walabye ogufaananyi ogunene nga guyimiridde, omutwe gwa zaabu, ekifuba kya ffeeza, olubuto lwa kyuma, olubuto lwa kyuma, amagulu ga bbumba mwegasseemu ate n'ekyuma, obugere nabwo bulimu ebbumba n'ekyuma. Bagenda okumaliriza nga kati kyekyo kyennyini kye naloose. Kati Mukama wange kino kye waloose kitegeeza bwe kiti. Kati sirina budde bunyonyola kye yali agamba. Naye Katonda bw'ayagala kabaka amulaga future, amulaga ebiseera ebigenda okujja ye bw'atalibaawo. Ekyo kye baali balaga Nebukadneza nti gwe oli mutwe gwa zaabu, naye bw'olivaawo ojja kuddirira obwakabaka obulala nga bunafuko katono bwa ffeeza. Oyo bw'alivaawo oliddawo obwakabaka obulala bwa kyuma, oliddira obwakabaka obulala bwa kyuma nga kyegattiddwamu n'ebbumba. Era mu bwakabaka, mu mulembe gwa kabaka, bakabaka 2 abayimiridde ku bugere 10, omwo Katonda w'eggulu mwaliddiza obwakatonda bwe n'obwakabaka bwe ku nsi kuno. Ebyo mu byafaayo by'ensi tuzze tubigoberera. Babiloni twamulaba yaddirira obwakabaka obulala obunafu, naddira obwakabaka obulala. Kati wano we tuli mu bugere 10, amawanga 10 agatuula kaakati olutata nga gasala entotto okulaba nga ensi etereera. Bayibuli ega nti bali baboogera mirembe
enkomerero n'okuzikira ne bibajjira. Tuli mu mulembe ogusembayo kyetuva tuteekwa okweteekateeka n'ebigambo by'enjiri. Ekisooka ngambye nti Katonda bw'ayagala omukulembeze naddala nga kabaka amulaga by'ayagala okukola. Ekyokubiri amulaga pulaani ze. Ekyokusatu amuteekateeka naye ateekereteekere omulembe oguliddako. Zabbuli 89 gye nja okusembyayo eno yo nsaba bagisome esomerwe eddala. Ennyiriri ziriwo 3 zokka oba 4. Kubanga Katonda ateekwa okuwa kabaka amagezi agava mu ggulu, kuba Katonda mu byawandiikibwa ye kabaka w'abakabaka. Kati Katonda tayogera n'abakopi n'abantu ba bulijjo nga kabaka ali wirigi okuwuliriza. Tikisoboka. Katonda yateekawo bakabaka, teri bukulu butava eri Katonda. Tasobola kwogera n'abali wansi we nga ye akyawuliriza. Bw'aba akyawuliriza ye gwe bagamba. Kyevudde ejuliza bakabaka bali 2 baali bakyawuliriza. Ani yetegese okusoma olugiriri Kabaale jangu? Duka buddusi mukkiriza olugiri n'olusomebwe, ekitundu kino kisomebwe kubanga tekyasomeddwa mu bitundu ate nga nadde nkyagala kisomwe. Zabbuli 89 olwa 3. Olese Bayibuli kale katusabe Bayibuli ey'Olungereza eri awo eyange ey'empapula bano bessa ku Bayibuli ezitakola. Kati genda kusoma nze Luzungu nga ggwe bw'ovvuunula oleme kuba olinga ataliiko kyokoze. Kale vuunula Zabbuli ya 89 olunyi lwa 3 tutandikire ku lwa 3. Abategeera Oluzungu egamba nevertheless my loving kindness, nti naye era okwagala kwange okw'ekisa I will never utterly take away from you. siri kukuggyako. Katonda ayogera na Dawudi kabaka. Essobo. Bino bisuubizo bye. Essobo. Nor will I allow my faithfulness to fail. Era nze sirikkiriza abo bannesiga okulemererwa. My covenant I'll never break. Omukago n'endagaano yange ebyo siribimenya. I'll never change the word that has gone out of my lips. Sirikyusa ekigambo kyonna ekirimala ne kiva mu kamwa kange. Once I have sworn Ndayidde omulundi gumu by my own holiness, era ndayiridde mu butukuvu bwange. I will not lie to David. Nze sirimba nti ndikireka. I will not lie to David. Era siririmba Dawudi. His seed shall forever endure. Ensigo ye emirembe gyonna eneebeereranga. And his throne Era ne namulondo ye will be as the sun before me. eneebeeranga ng'enjuba mu maaso gange. It shall be established forever, Eneesimbibwanga ggulugulu emirembe gyonna. even like the faithful witnesses in the sky. Era nga abajulirwa abeesigwa mu ggulu. Ebigambo bino Mukama wange nzikiriza nti biramu olwaleero. Ekisuubizo Katonda kye yasuubiza Dawudi yakyogera nga Dawudi mulamu, n'amugamba ku ntebe yo tekulibula kabaka. Okuva wano okutuuka lenzizikiza enjuba n'omwezi, eggulu ne liwa obujulizi nti bivuddewo, n'obwakabaka bwo tebulivaawo.
Israel n'okutuusa kaakati bakyalina omuntu atudde ku ntebe ng'ali ku ntebe ya Dawudi. Ekisuubizo baakiwa Dawudi ne kati kikyanywedde. Ekisuubizo kyonna Katonda waffe kye yawa Ssaabasajja tewali asobola kukikyusa. Balirwana, baliyomba, baligolokoka, naye erivaayo omuntu nazzaawo ekyo kye baba balwanyi nakyo. Njogera bwe ntyo kubanga ndi musajja wa Katonda ate mpulira eggulu kye lyogera kye ligamba. Obwakabaka buno bugenda kuvaawo nga n'enjuba evuddewo, nga n'omwezi guvuddewo. Okubujjawo obujja gafula magye, mundu, mizinga, ekyo tekiriiyo. Katonda yagamba talirimba Dawudi, bw'atyo tagenda kulimba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Munzikirize nsabe katono olw'ebigambo bino. Katonda omulungi nkwebaza, ompadde akakisa omulundi omulala okuyimirako mu kifo kino ne mbaako kye njogera. Mpeereddwa nnyo omukisa emirundi mingi, naye guno gubadde gwa nkizo. Nkwebazizza, nsabye omukisa guli gwe wasuubiza jjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka wagumugattamu, ne Yakobo n'ogumugattamu, n'abaana baabwe n'obagamba nti omukisa ogwo gunaatambulanga emirembe ena. Ngusabye olunaku lwaleero ku Bwakabaka bwa Buganda. Wano we tuyimiridde ntebe enkulu, tusabye omukisa gubune wano, obugagga bujje, amaanyi gajje, ekitiibwa kijje, abantu ba Ssaabasajja beeyagalire mu nsi gye wabawa. Kola obulungi buli bwasuubiza Dawudi obukolere kabaka waffe. Tusanyuse kubanga ffe buli tumulaba emmeeme zaffe ziwummula. Kola bulungi ssebo nti wakati mu mawanga ag'enjawulo ate tusobola okukolagana n'amawanga amalala. Nyweza Uganda, tujjukidde Pulezidenti Museveni, oyo nno naye gwe wamuleeta, weebale kutuleetera, era ffe tukkiriza nti lw'olisiima agende talisula. Naye kati ng'akyaliwo twogedde omukisa ku maka ge, ku nnyumba ye, abali awamu naye, abakolera awamu naye. Okole bulungi Buganda, okole bulungi Uganda. Tusabye n'okukkiriza nga twebaza mu linnya lya Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bannange, engalo ezo tezimala. Omutume ate Dr. Joseph Sserwadda. Mukama wange ssebo, nsaba obuntu bubiri nga sinnava wano. Ffe Bayibuli etulagira mu kitabo ky'Abaleevi nti temujjanga mu maaso ga Mukama ngalo nsa. Tuteekwa okuwaayo ekirabo eky'okwebaza. Oba olina 1000 oba ttongolo oba lupapula, kyonna ky'osobola, ekirabo ekyo kiteekwa okuweebwayo olwaleero. Twebaze Katonda olw'ebyo byatukoledde gye tuva, olwo tulyoke tulengere ne gye tulaga. Tunaaba tukola tuti tujja kuyimba oluyimba olwawamu. Oluyimba olwo ffe gye tuli kumpi nayo national anthem oba kale balokole anthem ey'okubiri. Oluyimba luyitibwa Yesu mulokozi wange, leero nze ndi wuwo wekka, lwe bayita tukutendereza. Nsaba Mukama wange omugenyi omukulu tuyimirireko. Katikkiro nsaba oyimuse abakungu ba Ssaabasajja bayimirireko tuyimba oluyimba luno. Mu katabo mweruli duli ku peegi ey'omusanvu. Bwe tunaamala okuwaayo ekirabo kino ate tunayogera ekirabo kino bwe kinaakolebwa. Nsaba tuyimbe.